Empaka z'omupiira mu magombolola y'e Bushenyi zakyamudde abatuuze mu bitundu ebyo nga ttiimu ez'enjawulo zitunka mu luzannya olw'akamalirizo olukomekereza omwaka guno. Eggombolola y'Ekyabugumbi yakubye Kyezooba ggoolo za 2-1 mu mupiira ogwabadde ku kisaawe kya disitulikiti y'e Bushenyi nga gwalabiddwa abantu bangi. Amagombolola 6 ge geetabye mu mpaka zino era nga ggoolo ezaadde Kyabugumbi obuwanguzi zaateebeddwa mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri oluvannyuma lw'ekitundu ekisooka okuggwako nga buli ludda lwanjala ngalo. Omubaka wa Paalamenti owa Igara East mu disitulikiti y'e Bushenyi abadde omugenyi omukulu era ng'ono yasabye abantu bulijjo okwetanira ebyemizannyo kibayamba okubeera abalamu. Abanyamukyalo tugaruka nziza twese turiho twakwasa kugonjora obukozi bw'okutera omupiira tukabaasa kusinga kimwe ekyo gukora ye nkuna nagambire okwenda okutumbula entarata zanyu z'emyekyo n'okumanyana. Abamu ku bategesi b'emipiira gy'amagombolola gino e Bushenyi basimye gavumenti olw'okubawa obukuumi ssaako n'okubawa obudde okutegeka obulungi empaka zino. Abawanguzi baweereddwa sseddume w'ente, ebikopo ssaako n'omudaali. Ebikopo ssaako n'emidaali.